ani agenze ku posti ye Bulenga? Police post ye Bulenga. Ani? Okay. Wiki number sinaba kufuna ku records za police post yeyo. Tezinaba kujjako mu office wano. Kakati nze nyino zino nayo. Emirimu muloza bwe munagitambuza. Owai. Emirimu bwe munagitambuza. Mu police buli kimu kirina kubeera mu budde bwakyo. Kakati nze ate golinga agamba nze sina bakama bange. Good. Ziyingire wano obutasuka lwa leero. Owulidde? Ate nno nzirawo mpulire nti ate tezaakoze eki. Yes, Kopolo. Morning, how are you? Wagenzeko ku side no manye ebyabadde ebyanaku bbiri wano mu file sirabawo gundi zaayo zonna. Genda ku side headquarters otyo obinfunire obireete mu office mbyetaaga obutasuka leero. Okay. Good. Yes, please. May I come in? Come in. Hey. Someone. I'm finding you. Morning. How are you? I'm fine. Good. Yes, fine. How is your name, Musese? I'm fine. You are fine. I can see Musese. I can see you are fine, Musese. Any problem? Yes, I found it. With your daughter? You are found it. You can have a seat. You should don't. Sit there. See, I found it. This is my gun. I know that. Jessica. This is Jessica, my daughter. Yes. I did go institute. Namusanze ne Simon afande. Bamukutuniza namusanze ne Simon. Sijimanyi. Nje kitunulira ngali nayo kusomera. Kusomera. Ngenda kebera ebintu bye. Mwana ono, she's my first born. Okay? Kati afande mwana ono, amai ebintu byange birabiri mu waro. Namweza kusomera asome ngamanyi agenda kuvaamu omuntu vunanyizibwa. Oba sina kindi ayire mu force eno awereze on a higher rank because since I've been private since about when I joined the institution. Kati mwana wangu nenga bakasete kemfuna kamutekamu. Buli kasete kemfuna afande ngabo maisende zemfuna. Almost zisina na hu kuzemfuna zemutekamu. Agenda asome atusa kusomero atanse muzali. Issues it is family affairs. Mbadde nkusaba oba tuzogere bukonga nyinyuse. Afande badde nsaba issue tuzimale kati. Kubanga chimpulya bubi afande. Afande sala kutuka usandi tusi. Afande this is my first born kubulidi. Ndinyi no mwana okusoma kwe. Afande ndideroni ngenze musako nsabye sente nkoze buli kimwe afande buli kimu kikozi okulanga omwana abera bulungi. Kyokka ino musanga byaliko byenoza si byaliko tali mu kusoma alowooza birala nnyo bambuzabuza bamujje ku mulamwa ave ku mulamwa omulamwa gwange namuweereza kusoma asome amaleko olaba yakoma sinyafu ne mutwala mu institute asome nga mpona nte nenya shortcut afulume bwana afuluma osanga nafuna emirimu nange nankola bulungi nembera bulungi oba osanga oli awo anangira mu force nafuna higher rank nafuna office katizaba alimba sajja omusajja amwagala amulesiza okusoma gwalowooza tanana kumala kosi ye alizembya abasajja. My God. Afande toyita God wo. Afande don't call your God. Okay. Afande nze ndi private. Naye wuli otyanga ma private. Tukanga officer mulamba yali ku mwana wo. Afande omwana agambe simu gwagigula kitufa afande. Gwagula simu eno eyo nojimugulira. Nazo kya nembitabo bye mulimu message. Message afande zumuweleza simu yo njina. Okay. Message. Okay, kakana kati kakana. No afande why? Ati kakana. Ono mwana wanga afande. Chembade government issues kati this is an office. Kati issues tuzikwata oluvanyuma after the office tulabewe tuzikwasaganya. Okay. Afande ngenda gena mu disciplinary committee.
afande ngenda kuwayo ngenda kuwa I'm going to file my report afande ono mwana nze sagala njagala omwana ngasoma amaliko private Musese I am your boss ndi afande I am your boss ndi afande kati ebintu ensonga mu kifo kyo gikwata ate mu kintu ekikulu ate kati otandise kugamba ate simanyi ogenda mu private ogenda mu disciplinary committee egenda kukola ki kulongoosa ensonga zange zitya ffe tetusobola zirongoosa kati tetusobola zirongoosa tutya afande tuzirongoose tulebe tuzikkakkanya omwana nga ayonooneka atagenda kwonooneka gwe mwana gwe kusomero tobeerayo obeerayo ki kusomero akusinza kukuda abasajja watusa okufumbirwa gwe oli mwana mutola kuba oli ku institute etegeeza nti okuze nze am your father I'm ready to support your education kati okusoma okwonoonyi nze sitese nzena kwonoona kudda mu byabusajja watusa okufumbirwa private Musese kakati tokayana bwekiba mu ensonga ya sente tuition biki byonna tofaayo kati ebyo bintunuulize nja kukikola bulungi nnyo nja kuziwaayo buli kyeyeetaaga nja kukikola okusoma akole ki asobole okumalako nze sigamba nga konti gwogenda okwera omwana wange nze omwana nja mwewerera amale okusoma afune omulimu ebyo byabasajja okukwata abaana babasomesa sibyagala ogenda this opportunity using those opportunity I have enough money to pay for my student my daughter to study asoma amaleko akoleze byenjagala agenda asavinge kwati kugamba n'omulimu nja gumunoonyeza bw'anaaba amaliriza disciplinary committee ono nayo kinaawe olowooza ye egenda kukola ki egenda kuwa sente ofisa muzima oli ku mwana wange oyonoona no afande Musese lindako ogambye nti omaze kuba private banga ki kakati singa nkurekomendinga netulaba ate engeri gyofunamu ne promotion kuba kati gwoba ofuuse sezaala wange at least tulabe ekintu bwe tukitambuza okusinga luno olabye otya ofunayo ka promotion at least otukeko okuleveddako gyonooyiba oyagadde tugende mu committee Musese